tuddeyo mu mboozi endala in another story mpa ku mboozi ya Kuluthum. Meanwhile Kuluthum je yakozeyo Kuluthum yakoze charity yakozeyo was it dduwa. It was a dduwa for Sheikh Muzaata era nga agamba yagaliza omwami we ne wakubadde yamuva mu maaso ekiwumula ekyemirembe abasiraamu ab'enjawulo bakunganidde mu maka ga Sheikh waffe era nga Kuluthum ye yabayise ku invite n'akwadde byalimu obuvuyo abasinga bagamba Kuluthum omugenzi yavaawo nga takyakulimu nnyo ye yasalawo okubanga abeererawo omwami we wabula ate awo yasinzidde okutumirako mahaji waffe ow'essawusi ate ku dduwa y'omusajja anti nange nagambye ono omukyala agala kubaati bamuyita haji biki haji gundi se ayina ebyali olunyankole abulamu okubasita naye nga amugambye mukwano nebaza omwami wange oba yawadde ssente z'okukola edduwa ya Sheikh ne ngamba Sheikh yali yeekolerera wabula katulabe ku Kuluthum bambi bayira byamufa ali so emotional when she talks about Sheikh era yagambye buli wajjukira omugenzi tebimutambulira bulungi nga we mukisuubira kubanga yali mwami we nammwe mukimanyi kaali kaana katono akakuza so katulabe ku mboozi eno era nsuubira abasiraamu ab'enjawulo mu ggwanga ffenna tukwatira wamu okubanga tusabira Sheikh waffe yali kyakulabirako mu ggwanga n'omusange wandegeya n'omusange egundi ewamwada ku nyingi wallahi ngali ku la ilaha illallah muhammadu rasulullah seeka teyebaka ku lw'obusiraamu seeka teyebaka ku lwammwe seeka yatubeererawo bingi bye twasima tukakula ekigambo kya Sheikh Muzaata Sheikh Abdurrahman okubeera nga atambuza omukolo guno gwonna n'embeera yonna okuba Sheikh Allah we yamujjulula tubadde nga tutambula naye Sema Allah na wakumalire buli kimu. Sheikh Ibrahim mwebale nnyo byonna okutambuza omukolo. Allahumma amin. Nibaza olw'omulamu wange baneete mwamulabye Sheikh Kayiwa. Sheikh Kayiwa tola kusalamu abantu bakulabeko. Salam Sheikh Kayiwa opi. Masha Allah. Sheikh Kayiwa mulamu wange ate yalina omukwano ne muganda we. Alhamdulillah. Buli wansanga ampayo ngati kwa Anwar. Bambi tusaba omukwano gwo okutambulizaawo nawe akuterewo abalijjukira abaana bo nga bavudde mami webale nnyo byonna basenga mwena mikwano gyange vivi webale nnyo nensemenga nebaza omwami wange omulungi mami Sheikh Gumisriza okutambula bulungi ebyokuyabingisha awugamwe namugenda sibuka bulungi wano ku dduwa y'ekisiibo ey'omugenzi mwami wange Sheikh Muzaata batte nga tusaba Allah amusonyiwe ebyamusobako amwejja n'essingayo obulungi abenga kabuli egyali eyo ng'eringa eri mu ku nnimiro z'omujjana baseka balina we basaba ne balaga nti seeka mugenzi era Allah mu receiving n'emikono emirungi moment eyo enfula so emotional mbanzijukira munga mulamu ate kati nga mugenzi ng'omuntu toyinza butakaaba saba Allah mpe obusobozi okubanga ntambuza legacy ye ebbanga lyonna linabeera nga ndi mulamu kubanga saagala mwerabire yadde n'olunaku n'olumu ebbanga lyennamala naye lisinga lyennamala ne bazadde bange alinga muzadde wange nsaba Allah mbeere nga mujjukira buli lunaku era buli swala gye nsala musabira ngezaako ng'omukyalo okulaba nti omwana mu providing era ntambulira mu tablet dadwe gye yalekawo temusomesa eddiini ne musomesa n'ebino byaffe ebyensi kyovala nkubiriza nnyo abakyalo okukola titayimu etuuka Allah n'atwala omwami wo n'osigala mu matigga teri ayagala nnamwandu buli omu akugoba naye essaawa abaana okubeera nga bayimirirawo so ngezaako to provide education ne basics zonna z'abayagala taliiwo ali ku mirimu naye nga yaweereza obubaka era abantu genda basibula bulungi anti kati ba abantu bye basanga bye boogera okitegeera nenze siwa kwerabira mwami wange omugenzi Sheikh Muzaata bati aye n'abaana bange bali abakulu abesizaala banonda okuba nga administrator waabwe ffe tetulina buzibu era Sheikh siwa mwerabira kubanga ebbanga lyennamala naye lisinga lyennamala ne bazadde bange era nsaba Allah mberenga nga mujjukira buli kiseera buli ddakiika nemwekumwerabira bambi tebimuluma era akimanyi nti omukyala gwe yawasa yalina omuntu we Allah n'amutwala kati tebiyinza kumuluma era nsapoti nze mu dduwa abantu genda basibula bulungi Okay, now everything was okay for me
except the part watigisiza omwami ku dduwa ya Sheikh gundi Muzaata ate oba yaliko mwami omulekeri omwami yaliko ino dduwa ya Sheikh ate omwagala ate obusiraamu bumukkiriza okufumbirwa after myezi mukaaga naye akoma eri si ku dduwa ya munne kati Sheikh bwali eyo bwaba yayina ebbuba ne bamunanyiga tukiyisizaawo temukyalina kyakola kinkoze bubi nze ate ki ogenda kukijjawo omwami waffe tulina omutijjisa si ku dduwa ya Sheikh teyajja kusobolayo enjala eyo gyali temulowooza Sheikh tasobola kunyiiga naye ayagala mwana muwala ye yagaleko waatali kiri okay I don't feel it's okay but tetulina kyakola kale tujja kukijjawo. Let's continue. Bwina ngambye bali Fort Poto wote njera bide. Sebo yampa akasente. Yangamba ati no yawulire sanyo. Webale nnyo. Anti yatuchikira fenna. Kugamba ze yampa kwaliko neza mu. Batumwe. Yampa bambi. Wanyenze muko mukulu. Uba kuwa sente notandetera. Jakutayibwa. Mwera kuliko neza fe. Mwabazi mwaba ijao. Ijao nga Entertainment Journalists Association. Tash Biebe.